omusajja nga tutuula ngamba kankubire MD wa banka mwogere otutegeeze otwagaza ki nga mukubira ngasikayo essimu yawo kagambe namba njirina kanjogere naye ekyaddala yali ayogera naye kuba nawulira omuntu mu ssimu twali tutuddewe wamu ku kizimbe kya Kingdom n'ayogera naye awo wennyini Charles Mudiwa n'amugamba mbu gwe yali ayogera naye yali Charles Mudiwa MD gwe yali ayogera naye nze sikugamba nti oba nekakasa naye yayogera n'omuntu n'angamba MD njogera naye nze nga ndagaye businessman wa mu kibuga ate w'amaanyi ali powerful ajja kunnyamba nti mbu ajja kunnyamba bampe ssente ebyo bya banka mbiveemu neme kuddamu nkwogera biki era nankukuutira nnyo tondyako ssente nimugamba okay tugende tumumiitinge awo wennyini we yaŋŋambira zaali ssaawa nga 5 yaŋŋamba MD tumusisinkana ku ssaawa 8 ku kizimbe kya woteeri emu eri ku Lugogo awo woteeri eyo ku lwa bizinensi yaayo anyway kangireke naye eri kumpi awo kuleni emwe wali ekitebe kya DFC nga twagala ku meeting MD mwogere naye eyampitidde eddiiru kati Tariiki namugamba omanyize tebantwala nga mbuzi nabagamba nti okke bwe ziba ssaawa 8 ziri ssaawa 5 nyina ebyange byenkola kansooke ŋŋende nja kukomawo nenfuluma sooke neetegereza embeera kuba nali mulabye ali bw'ati mubamanye engeri gye beeyisaamu beekapika amasimu abeera bweti balina zino ezindevu biki era nze nali nategedde dda nti ono nalina okudda mu mbeera ezange nsooke nsikaninge ndabe nga nzirayo nga tugenda ku meeting MD ssaawa 8 ku woteeri eyo emwe ey'amaanyi ssaawa 8 bwe ziwera nze yantendeka amawulire muzeyita amala emirundi mukkirize emboozi nenju banyumiza alina ebintu bye yaŋŋamba kyowamawulire ayagala bw'oba oyagala okufa amangu mu mawulire tandika okutunda sitoole ng'oziryamu ssente era yampa ebyokulabirako bingi nga tukola eby'abantu abagezaako okumalisinga abalala babamalisinge nti babawe ssente nga bwe ndaba abantu abamu mu Uganda waliwo bu TV obubeera ku YouTube okwo simanya TV namba waati bamanyi nnyo okumalisinga abantu ne babalyako ssente naye nze emirundi yaŋŋamba nti bw'oba oyagala okufa amangu tandika okujja ku bantu ssente era nze ne bwonkubira essimu mayindi yange eba teri ku ssente engeri gye kyali ku ky'abaana nafuba ne ŋŋamba kale tugende nze nasookawo ne bantwala mu basement wansi ne mpakinga ne ntuuka ku kifo naye yali atugambye ono omwami Mugalula John nja kumwogera gwe na meetinga ne bantwala kakati tutuuka waliwo level kwe batutwala nga yanjawulo tutuuka nti ngenda ku meetinga MD Charles Mudiwa njogere naye nga baŋŋamba oli akuba essimu nti mujje batuweereza mukyala omukyala oyo bamuyitaani oza bamuyita Nakayenze kankebere wano enamba ye nsobole okugibagamba obulungi ebintu byonna kannoonye wano munsaasireko eddakiika emu wano ndi mu kunoonya wano ebimukwatako katono nnyo munsaasire yo ndowooza ye Hope Nakayenze Nakayenze n'erinnya sirina lya Kiganda ndi Nakayenze kati bwe tutuuka omwami ono nze yali asuubira okusisinkana MD annyonnyole ku nsonga ezo twali twogerako oba waliwo obuzibu mbutegeere nebe kukola mawulire ga Dr. Semugenyi omusajja ono yantwala yali amaze okuŋŋamba nti alina details nyingi ono wa security wa DFCU bank yali amaze okuŋŋamba nti alina details nyingi ku Semugenyi ng'agamba oyo Dr. Semugenyi musajja mufere international fraud star kaakati akulimba ebyo byabagamba bannamawulire mbw alina ssente zaweereza abaana musajja muyaaye alina abazungu babba ssente bw'ababba nga agula ebizimbe ekkololo ne ŋŋamba
siwolereza omusajja nti abadde alina ssente z'okugula school fees nga siina bujulizi. Ekyantwala mu meeting eyo kwali kumanya bino byenjogera nti DFC yasiba akawunti za Semugenyi taba omuyaayi. Kakati omusajja ya meeting nga ngamba nti oyo alina akawunti 5 mu banka ng'era mpandiikira ne ssente. Ebintu ebyo nabisirikira nenze sigenda mu meeting nga siina recorder. Era naina kamera ey'epesa, naina epesa ku saati yange. Nabirecordinga buli kimu mbirina. Wankubadde mwanjiga nga mwagala mbirina. Mwanjiga nga temwogera kyemuliko nga mwagala ndowooza munkwate mugende ewange kompyuta muzirinnye ebintu byange bibeera ne backup. Kasana bagamba awo nti kanfulume mukko. Sinalyagadde mbiplaying lwakuba mulimu mukwano gwange Tariiki. Munamawulire munange Tariiki twali ffenna ku mmeeza nga twogera. Naye mbirina kuba nabirecording. Oza kye mwali munnoonyeza sigenda mu meeting muntu nga mpise. Nze ndi wa mawulire. The time you meet me over issues nga tetugenda ku picnic manya nina okufuna evidence. Bwe tutyo bwe tufa nga tetumanyi ogende bamo. Kakati yali alinze MD nafuna Nakayenze ng'omukyala ajja ngamba MD asindise nze kakati tuwogere. Mu nsi yonna fe abamawulire tukimanyi nti bw'otuukanga mu meeting omuntu n'akubuuza ekibuuzo kimu n'asirika aba alikodinga. Aba akulikodinga aba tayagala kubeera mu mboozi taddamu takola ki akuleka n'ayogera. Era MD yambuuza ebibuuzo byambuuza naawe wennyini kweyo level we nalaga yalaga nti tayagala abamawulire bamulikodinge naye nali ndikodinga kyekituufu. Era ne meeting eyo njirina. Wemba nga muje mwali mwagala okunzitira naye teyaliimu nnyo kyamaanyi kiri awo. Kubanga teyaliimu nti oba kuwanyisiganya ssente, teyaliimu kintu kyonna kimplicatinga muntu, omukazi nga jambuuza ofaaki naffe nga munnyonnyola. Nti omusajja yampa obujulizi nti mwakwata akawunti ze. Ye ng'asirika twali tukyali mu meeting n'agisitukamu. N'agamba nti kagenda asayininga out zaali ziweze saa 10 nti obudde bw'okunnyuka butuuse kagenda asayininga out n'andekera ono omusajja nti mukulekedde wuuyo mwogere nga nze mugambye nti nze ekikulu ekyange njagala abaana badde ku ssomero. Tewali kirala. Ekirala nze nfaayo nnyo ku nsonga z'abanaku okuggyako yambuuzaako ekibuuzo. Ku bonna be nayogera saayogera ku ssente. Tuba tutuuka akati n'ambuuza nti ekitegeeza ffe abagagga tutukolera okolera baavu bokka. Ne mugamba abagagga mbakolera nga bampadde ebirango. Omuntu singa abampadde ekirango kampuni yange n'agiwa ekirango nkiranga. Nammwe mba mumpadde ngeyo gye kiyise kiryokke. Naye situunda sitole kubanga okutunda amawulire yentandikwa. Naye yandekera ono gwe nali sirowooza nti ate ali connected ku banka. Gwe nazuula oluvannyuma mbu senior security officer. Yandekera ono nti tuteese. Ng'omusajja ayogera kigambo kimu bibiri tondyako ssente, tubasabe ssente, tubasabe mmeka. Ne mugamba gwe basabe era namaliriza mugambye kubanga kati oli bw'amala okusituka ne bandekera ono. Nateeberezaamu nti oli ayogedde nange bwe mba nkalubye bwe tutyo bwe tufa. Ono kamugambe ebya ssente asobole okundeka ngende nga mugamba tofaayo. Batuweze batuwa batuwa miliyoni 5 oba 3 ng'ojja zindeetera era twakkaanya nti ye yaaba azijjayo. Nze ne nkwata mutabani wange muweereza ka message namugamba genda ogule emmotoka mu basement olabe abayita mu lukuubo kuubaawo nga tubaza nga tutambula. Era bwe twatambula twaddukira wa mukyala bamuyita Nambiru. Mukyala alina restaurant ewandegeya bagiyita maama njerabidde n'omukyala Nambiru gye twaddukira nze Nannington nga tusooka twokekako ewandegeya atuula mu restaurant ya Nambiru tumunyumiikiriza tamanyi kye tunonye twebuzaabuza paka obudde lwe bwaziba ne tulyoka tusimbula kuba twali tetusobola kutambulira mu kkubo nga situli sure nga ate tuva mu meeting eyo. Kaakati eyo mbadde mbazizzaako mabega. Oluvannyuma lw'ebyo omusajja ono yennyini John Mugarura yaddamu n'ankubirako n'aŋŋamba kozi wagambye bannamawulire tubawe ssente mmeka? Awo naabula kye naddamu okufuna kyali kunjigga. Bankwata batya kyekitundu ekisembayo ku programu eno. Baakubira buli muntu gwe mbadde nkubira ate nze mbagambye nze sitera kukuba masimu mangi okuggyako aga WhatsApp bafaani mbaddamu ate ago go tosobola galina encryption ennungi ya tekinologiya gyota tracking. Naye ntera nnyo okukubira famire bwe sikubira muko wange Katongole
nsobola okukubira mukyala wange ne mubuuza ku baana oba ku video call. Sina bantu bangi nnyo benkubira, mba nzirako okukubira musawo gye ngula ddagala kubanga famire olwala, omukyala alwala, abaana balwala. Sitera nnyo kati mbadde ntera ku makya ne nkubira producer Hannington Kasagga, eva ku producer ne nkubira muko wange tu discussinge ku byobufuzi, nze naye twagala nnyo ebyobufuzi, nzirako omukyala wange. Awo mpozi ng'omuntu omulala yankubidde, omuntu omulala ntera kukubirako ku musawo, yafuuka mukwano gwange kubanga mwewolako eddagala lwe sirina ssente, ate n'ekyokwewola eddagala nkivuddewo, twafuuka ba mukwano, tuziika, twabya ennyimbe, tufiirwa. Omuntu obeera n'emikwano gyo. Nze nyina mikwano gyange nga musirikale, nyina mukwano gwange nga musawo, nyina mukwano gwange nga musomesa. Abo bwe batyo mu field ze mmanyi nti ajja kumpabula bangi nnyo, ne mu mawulire nyina mu mikwano gyange, naye si bangi nnyo obuli bwenkwe obuli mu industry y'abamawulire, nekyekubiira n'abantu okwagala okunnyikiza nga balowooza following ye n'afuuka yaabo. Gy'oli bwakugoba mawulire olwo ye agenda kufuna views nyingi nnyo, ensi emutambulire bulungi. Ekyandeetera okunkwata, olunaku lumu abannoonya bazirowinga ne batuuka mu kifo nga mukyala wange, waliwo omuntu yaŋŋamba era ali mu security, yaŋŋamba nti kati omanyi tulina enamba gye tuguddeko, n'aginsomera naye nga ya mukyalawo, operation egenda mu maaso, tugenda kumukwata. Ne mbakubira kubanga kati nali manyi amasimu ge bakozesa, ne mbagamba bannange, okwata mukyala wange temukikola, muve ne ku ssomero ly'omwana wange, kuba baali bamulindidde ku ssomero wajja mwana, oluusi ng'amutwala oluusi ng'agira. Kati kwolwo nze bebaga nti bagenda kukwata mukazi, olwedi nali nkimanyi yagenda okujja omwana ku ssomero. Ngambagamba munneetaagawa, navuga butereevu emmotoka kuba gye nali nsulamu nga tegeneramu n'amafuta, siinaamu kaashi, naye ngivuga mpaka ku Embuya ku Kyambukayo mangu ne ntuuka awo ne mbakubira ne mbagamba bannange, bwe muba mwagala kunkwata kati neereese Embuya, kuba olwedde nali maze okutegeera nti bagamba gye bakola ki, gye bava gye batwala n'enkooyo oyo omukweshoninga nti Embuya. Ne mbagamba temugendayo, ne baŋŋamba okakasa nti kakasa, ate olwedde baali batrackinga ne bandaba nti wendi, ne bavaayo gye baali bagenze ne bajja. Nali emmotoka nyina wenjiresse ku mafuta nga nyina wennyimiridde, ne bajja awo ne banteeka mu drone ne bantwala. Nakikola olw'ensonga nali nziruse ekimala. Ekyokubiri, nali olwedde mmaze okutegeeza abantu ab'enjawulo n'abamawulire, nali nkoze obutambi era mbasaba era nga mbeegayirira temubuta, nali maze obukola nga mbubawadde kwani omutuufu. Era abantu abo, just in case, let me assume nti mwali mukolera DFCU, banka ya mubakunzita banka ya mwali gudde, kubanga nali maze okukola obutambi obuwera ku baani ngera ngenda kubuta olunaku lwemu, singa mbeerako ne instruction gye naleka mukyala wange alina okugiwa abantu nti mukwano gwammwe agambye bw'ati. Abanteeka mu drone, kunteeka mu drone batuuka omwo, omu nankuba ku kyuma oba kyali kyo bakyali kitebe, yayaŋŋamba weebake wansi, era erinnyo lyakutukamu ebitundu bibiri, lwakuba nyinza obutalyalaga, naye neebaza omusawo bwe navaayo, liri eno alijjamu, neebaza omusawo eyannyamba nansalira ku muwendo gwakulira amannyo nga bamaze okunta. Ali ku siteera awo, waliwo obulwaliro obuli ku siteera ku lw'entebe awo oludda lw'ekyengo lwe bayita badentisi abali awo, mumu omwami ate nno naye oba yali munyankole, yankuula erinnyo bulungi n'alijjamu obutundu bwonna bwabundaga, naye nali nfa omutwe nga bunzita. Kaakati ne bankwata. Mu prosesi y'okunkwata ng'oggyeko ekyo ekyokunkuba, banneebasanga wansi, naye kirabika baali bakwata abantu bangi, kubanga abantu banneebakangako ne baleeta ono bakusiba.
bansibe ekiveera nembeera nga sisa nembaga naye mwagala nfe kiziiro balina ekikutiya bino ebikutiya ebyedda ebateekangamu mwanyi kyosobola okuyisaamu omukka kati neneebaka kati ennaku ezo zonna zibankwata bwe nali ngenda eri embuya ate tebantwala mbuya bagenda nange mu drone ekyaddala saddamu kumanyawa gye bantwala obudde bwenteebereza nti bwe bwaziba kuba bayimiriranga ne bajjamu abantu n'obawulira bwe baba baagala boogera ekyowulira boogera Luganda ate badda mu byabwe ebyoluswayiri ne boogeranga bo bateekamu abantu bebagira ekimotoka kyali kijjudde mwalimu ebitebe bibiri erudda n'erudda kati mwe babeebasaawo nga bakwata abantu bangi bwe babateekamu bakuvuga n'omutima guba gwakuvudde mudda nze ndi musajja mugubu naguba omuntu yenna bwankwata ne bontwala ku poliisi nti lwaki okubye omuntu oli obwongo bwange buba bwagendedde odda nti bagenda kunzita era olwedde emba nsaba ssaala yakufa so tewali omuntu kyayogera kyonna mu bigambo kinneekanza mutima kuba olwedde emba maze okugaa kati nfudde maze ngenze mba ku ssaala Mukama Katonda yamba abaana Mukama Katonda yamba mmange Mukama Katonda yamba mukyala wange ye muntu gwe nkyasinze okulowoozaako singa mba nfudde era nabo bakimanyi era nabo mukimanyi ate nabo mukimanyi sinze nzekka bw'obeera mu bufumbo obukweyagaza bw'obeera mu kintu ekyokuzimba ebiseera by'omu maaso ofaayo nnyo okugwe mukizimba nakyo zandi bwe mukizimbira abaana bange baagala nnyo kyekikulembera mu bintu byenkyasinza okwagala naye ate mukyala wange mwagala nnyo ate ye mufaako nannyo kati essaala nali nazibasabidde dda nga ntandise n'okukuba obufaananyi nga bamuwasa ku mbaga empya nga nze maze okufa kaakati munkumpa mbeeza ennaku zonna ennaku 3 balina amaka g'omuntu mwe banteeka maka g'omuntu mbanteeka mu kintu nga kiringa kibokisi naye kirabika oli alina konteina kuba munda kyalinga kyuma tekuli dirisa tekuli kine nga kiriko pipe zino nga toyi VIP gundi vent improved pipe muzimanye ezo zibeera waliko ebitulinga ebine nga bitwala waggulu kirabika omuntu ono alina konteina naye bwe nagikonangako bwendi nga konteina tevuga nga kibaati kitegeeza yali mu ttaka nga bagiziika mu ttaka kati bagigula ndooza yoba yagiteeka mu basement oba ki n'agiteekako tossa bulungi mulimu akatebe ka pulastiki mulimu n'ekikuti kiringa kikutiya kiveera biringa kale biri awo bitundubaale weweebaka naye okussa obulungi eno yonna oziira owulira ng'oziyidde obwoba ossa obulungi we nategeera nti pipe eno erabika efuluma bw'ojja n'olinnya katebe n'oteekaawo ennyindo bw'oti osobola okussaawo n'owulira ku fresh air ennaku 3 ezaasooka bansibiranga eyo naye nga ku makya oba emisana bisaamanyanga bwaba budde ki nga bajja ne bampiikinga ne banziza mu mmotoka ne banvuga kati ennaku ezo banguliranga community maid ona ne bangulira ne ka keeki so nalyanga community maid ne ka keeki mwezi ennaku 3 nasulanga nzekka nazibala kuba zaali 3 kuba banfulumya emirundi 3 kati ennaku ezaddako ku 9 ku 8 ezo bansibiranga mu bifo ebyenjawulo naye ebifo bino gaali makomera gesaamanya gali luddawa amakomera gano nasangangamu abannuupu nga bangi naye nga bandeeta kiro emisana nsiba mu kidroni nga banvuga bwe baneetooloza kati ekyasinga okuntiisa mu droni eyo bajjanga bazanyanga nga bad cop good cop kati mu droni bwe baneebasa mwalimu emmundu akakundi akankwata kambategeeze bannayuganda mu Uganda mulimu bamafiya abaddala omuntu ng'alina amaka ge nga yazimbako ekkomera nga yali controllinga ng'osobola okuba ng'oyita ku maka ago agali mu mikomera nga baasibiramu abantu nga temumanyi balina amakomera mu mayumba gaabwe ge mutamanyi bungi kaakati mu nnaku endala nga nvudde eno gye baasooka bantwalanga mu kkomera ssaawa nga 4, 5, 6 ne bansuula mu bantu naye nga babakimangamu ekiro amakomera abiri ge bantwala gesimanyi gaali ludda mwalimu abantu nga bonna baba basibe balinga 8, 10
babeeranga basibe ng'oli bamusibye ng'ali awo abamu ndowooza ng'oba baaziri kuba bakola ki bannange. Kaakati ekyasinganga okunuma nga banteeka mu ddulo ne bajjamu abantu bonna baleeta abantu webakuba webabayinya webaleekaana webakookinga emmundu webaziwummuza n'ekirala nga muziira kuba banyweramu sigala munda obanga ali mu kikoomi nga banyweramu sigala. Kaakati bwe bakuzzaayo tokya gy'oyitamu akukubye n'ozirika asinga kubanga baleetanga abantu n'owulira ebikulukuta oba mesaayi oba ki naye ng'obeera musibe of course nga tolaba naye ng'owulira. Abantu be nayogerako nako mu makomera Mukama Katonda abasaasire bwe mba sinaba kufuna bujulizi nti baabata sigenda kuboogera kubanga nnyinza okuboogera ne babatta naye kankikomya awo kuba nanyumya emboozi kubuuza abantu wano tuliwa. Sijja nakwekaka kwogera kuba ewamu nategeerayo naye nnyinza okulowooza nti oba abaaliyo basobola okuttibwa. Kaakati fast forward yawo emboozi eyo ngenda gisirikira olw'okuba sinaba kubeeramu enkakafu nti abasinga be bansibana abasinga ba NUP bantu nabadde ntambula nti ate nja kukola kinze bankutte nadde mpagira nadde nkola ki mu biseera by'obulwawe kawempe biki abalala nadde nkola ki beesuuliramu n'abaabwe n'owulira ate bamugjamu omuntu bwakukonako bwakukema bwakwogeza bwakola ki. Era mbategeeza n'ebyo byemwala ino bwe kankiyiteko kaakati ekaŋŋende wali fast forward kubanga kankirowoozeeko kikwatagana ku bulamu. Fast forward nva ntya mu kkomera bwamala okuyita ennaku ezo batandika okutambula banzikiriza n'entuula magulu gabanga gannuma banzikiriza n'entuula nga bajja ne banyumya nange nga bazanya bad cop good cop ng'omu ajja n'abuuza munne naye gwe omusajja atuwadde ssente n'omusajja tumutte sente zaffe azireeta ddi omutima ne gukkuba naye already nali nafudde dda nze nga nkimanyi nafudde era nga nkimanyi kubanga lumu twali tutambula ng'omusajja yakyama ku washing beemu wali budde bwa kirondooza ayoza omusaayi mu drone n'akuba gwe baagamba yoza bwe yakuba amazzi yankubiramu amazzi yaggulawo buguzi n'ankuba amazzi yankuba amazzi ne ŋŋamba waliwo kesibagambye bwe nali ngenda wali eri okweripootinga nalekawo emmotoka nagireka emmotoka nalina emmotoka yange Land Cruiser TX nagigula dda mpangadde naye olwakuba mu mawulire nali nkozesa kamotoka katini kati emmotoka eyo gye baali banoonya wano bwe baali batambulanga nange emisana nabagamba naye naleka emmotoka yange olunaku ndooza lwali lwakubiri oba lwakusatu nga batambula nange emisana nabagamba naleka emmotoka yange ku mafuta ewantu bwe wati ne bwe wati bannaye muginzigirewo muginkuumire era ne mbawo ekisumuluzo be baali bagirina ne baŋŋamba oli yajja n'aŋŋamba tugiterese bulungi tofaayo tugiterese bulungi tuligiwa mukazi wo mu maziika tujja mubuulirawo eri. Kaakati ne bajja abo basatu ku washing bay ne baŋŋamba olwedde twali tugenda muzina ennaku ng'emisana baŋŋamba olinamu ssente tugulire ekyokulya olinamu ssente tukuwe essimu okube bakuweereze ssente biki naye saayina simaga siina namba gye mmanyi mu mutwe. Kati awo nalina akasimu era nabo era be baali bakalina ne baŋŋamba nga situla bakkubira bagamba bwe mwankwata nze eri essimu nagisuula eyo mpya tewali agimanyi baŋŋamba ate layini nga tulaba si mpya ne bagamba nagijjayo bujja tewakiwa kyagimanyi yali yange enkadde nga tewali agikubako. Kakati ne batuula ne baŋŋamba omusajja omu n'aŋŋamba naye kati gwe musajja gwe ofiira ki ky'oba okola ife baatugamba tukukwate naye tebaatuwa yadde 10 ekikyasinza otuluma kwe kujja ku operation nga twesonda ssente zaffe kati gweolinamu ssente ozituwe. Kati bwe bali awo ne bambuulira emboozi gye ndowooza nti oba yali y'amazima oba teyali y'amazima ne baŋŋamba nti bwe watubulako baatulagira tukwate state yatugamba tukwate naye bwe watubulako weeks 2 twalipootinga nti otubuze
wadduse mu ggwanga naye kati ekituluma ze sente zaffe ze twakozesa awo zirina ozituwe ne bandiika ssente ne mbagamba mwagala ssente meka ne bagamba bagala miliyoni 2 mwezi okundeka oba okunzita olunaku lwe basooka okiŋŋamba olunaku lwo lwonna baasiba boogera ebigambo tugenda musuulawa tugenda kukola ki ng'obiwulira oluusi nga neebaka n'okwebaka n'embiroota awo nnyini mu drone nga nzuukuka ndowooza oba ndi waka ebimu ekyaddala sikakasa baabiri babyogera nali mbiroota kuba neebakiranga mu kkubo ng'owulira bakusuddeko omuntu n'olyoka ozuuka oluusi nga mba nasanyaladde dda amagulu oluusi omuntu akwebaseeko tolina yadde okugulu tokyakuwulira kaakati nga baŋŋamba twagala miliyoni 25 ngamba ga bannaayo nze ndi mwavu miliyoni 25 girazinya nga agwavuga Land Cruiser obeera otya omwavu ezo emmotoka zinywa TX zinywa biki batugamba ddaffe tukumanya abamu baali bagambye dda bandabidde ebbanga nti bo balina akakundi kaabwe oba akakwata abantu abakola ku social media bagamba watuwadde obuzibu bunene nnyo wano batutuma omuntu ne bwabeera ludda tumukwata naye gwe kyekituluma watuswaza naye twalipootinga dda nti wakola ki wabula twalipootinga dda nti tokyali mu ggwanga kaakati nga baŋŋamba kyomanyi ekintu kyokka kye nalina mu mutwe ngambagamba sirina ssente naye munte ngende ntunde emmotoka yange nja kuba waki sente nga bagamba ojja kudduka abamawulire tubamanyi wano tewadduka twali tukunoonya tewadduka kati olunaku lwe banta banvuga mpaka emulagaawo nga kwene UP naye oludda eyo waggulu eyo bwe banvuga ne bantwala eyo banvuga ne bantwala eyo obudde bwali kiro emboozi eno eyinza okuleetera omuntu omu obuzibu naye engeri obuzibu obumunti nabuyitamu eriiso linuma bulumi nze sikyalina amaziga gakaaba siri bukaaba amaziga jasi eriiso linuma bulumi naye kyendi mu bagamba bwe bantuuse eyo baali bategese dda omusajja yali mbitiititi awo saamulaba bulungi bantwala ne bankozesa vidiyo nga bansonzemu amasimu gaabwe nga bataddeko butooki nenyimirira ku kisenge nenkola endagaano y'okutunda emmotoka yange ya miliyoni 65 nagitunda miliyoni 8 omusajja yabagamba agenda gigula miliyoni oba zaali meka oba 15 n'abagamba naye awo alinawo 8 paka nga bamuwadde kaadi kati bwe baali bantwaliwo omusajja oyo bamugamba mbu nnyina ebizibu mbu bammanja ssente mbadde nadduka bampola ssente zaabwe saazizza n'omusajja atuuka ngamba naye musajja lwaki temwagala kusasula mabanja biki emmotoka tekussa kati bano abantu biki osasula ebbanja obakubira n'obagamba tolina oba naye yali mumuko oba teyaliimu kati nga munnange omusajja bwe yagaa nti nyinawo miliyoni 8 balinga kampasa w'e Makerere alabye KFC nga babuuka bayiika amalusu awo wennyini we banteera ne baŋŋamba gwe genda bino biwedde ne ntambula mpaka ku kkubo eryo eriyita ku NUP eridda ku kyaki ya Kakande bwe ntyo mpola obudde bwali kiro kati mbanzikirira obwongo ne buŋŋamba ti naye bano tebakutadde kukuba ssasi Katonda mwayambira abantu era wano ekituufu we neebayiriza senga mukooki bano abantu baali bakunzita mwebale bakazi mmwe kunnyamba mba ntuuka ku kkubo omusajja ono aguze emmotoka nampita nagamba gwe sebo sooka ojje kati kaadi yange ogimpadde olwedde nali namugambye ngenda kugireeta enkya ngimuwe naŋŋamba ngenda kuwa balansi ng'oleese eki kaadi bwe yampita nkomewo namulaba azinze ekikonde mu kikonde omusajja yali azinzemu 20,000
nako bwati ngali mukungamba enkyoleta kadi yange nagankwasa mu kikondolo kati nali nzikirira nabano nga bamaze okubawa sente ne bambuuza naye obeerawe watuufu ne mbagamba nze gwe mulambeera naggulu bangamba era tewali kyotaasa katukutwaleko ne banziza mu drone ne banvuga mpaka erugogo awo ku Forest Mall kati tuba tuyitaayita ne bampese manju eno nali neewulira bubi tuba tuyitaawo ku Naggulu Hospital China Uganda Hospital ne mbagamba munteeke wano neewulira bubi ngendeko mu ddwaliro ne bansuulawo ku geeti ya China Uganda Hospital nenziruka nenyingira mu ddwaliro era ekiro ekyo nakisula mu saidi abakazi gye bazaalira natambula mu ddwaliro nga buli musajja ndabikira nti oba bazze kunzita neŋŋamba kanoonye wano wadi y'abakazi kirungi wabeerayo bakazi bokka ensonga lwaki ne mabega omwalaba nakola akatambi k'abakazi mu ddwaliro ly'e Naggulu akatambi ako nakakola olw'ebyo bye nalaba ekiro kyeru nga waliwo omukyala aŋŋamba ii naawe wazze kujjanja mugambe naye esimu yange biki omukyala namulimba onsaasire namugamba nti wa esimu yange eyambuzeeko sina bwe nkubye omukyala ngamba oba oyagala kubira bewaka biki oyagala mazzi oyagala flasika biki nga muganja zika ku ssimu nga nkozesa ku ssimu eyo nga nkubira mukyala wange nga mubuulira wa wendi mala omubuulira wa wendi abantu batandikirawo ekiro ekyo okujja abafamire abajja mu ddwaliro naye abaatuukanga nga tebalina wakunkubira ng'ate bakubira waka ne bamugamba tutuuse kati ate ono yali yatuttedde essimu ye omukazi nga nfuna simu ndala nagendanga neyazika amasimu wange agundi atuuse naye nga sirina gwe neesiga neddiida obudde ne bukya zaali saawa bantuusaawo sanga 9:00 ogw'ekiro neninda obudde ne bukya abantu ne bakuŋŋaana awo kati nabalengeranga nga nekwese mu waadi eyo neninda mpaka mukyala wange lwe yajja alina omwana omuto mutabani wange Charles Adam Kalinzi yaŋŋamba ye yamulwisa okujja yajja saawa ng'ebula eddakiika nga 5 okwera saawa emu bwe namulengera nenkozesa essimu y'omwami awo omuvubuka twali mu kadirisa ne mugamba abantu bonna abazze bantwalire sayidi z'eri ku emergency Naggulu bayimirire eyo naye nali namutegeezezza nti jangu n'owa booda gwe twesiga gwe ngenda okugenda naye ne mugamba nti batwale erinze nenye booda nfulume ojja kunsanga waka baleme kundaba mu mbeera mwendi kuba mubeeramu okuswala nalinamu abako nalinamu biki abantu bayinza okukubaawo ebifaananyi n'oswala ate newankubadde oli mu mbeera mbi abantu bange bwe bajja kasaba mukyala yamala okubagwerezayo erinze nempita ku ddwaliro nenenya booda gye yali andekedde ku gundi nengenda waka bwe natuuka waka nenkozesa essimu eyaliyo nemukubira nemugaa kati bagambi bagende awo nenzira mu nnyumba kwekweka ebbanga eryo lyonna badde neekweka nga leero bwe nsula wano oddako nsula wali oddako nsula wali oddako nsula wali bano bwe banvuga baali bantwala Naggulu baŋŋamba tetwagala kuddamu kulaba mu Uganda twagamba bakama baffe nti wadduka fuluma Uganda ogende bwe tuddamu ne tukwatako ogenda kufa kati bakama baffe bwe banaakimanya nti oli mu Uganda abaatutuma okukukwata bwe tuddamu ne tukusanga ojja kufa munnange nalina ettaka lyange nga nnoonya manerenda nga neewolerako kasente nga ngenda wasenga mu kooki nga mugambo waayi maama angamba ovuddeyo tubadde situlina mirembe omanyi gwe otwogerera naye totya tebagenda kutta kola ekitaagisa nantunda kibanja nnoonya kasente mu nnaku 10 nabadde nfulumya Uganda nfuluma Uganda nagenda ndi mu lugendo okugenda okusetolinga obulamu bwange nga chapita gyenziramu mu bulamu bwange sirina muntu gwe ngenda kusuula kubanga nabagamba kyangu nnyo nze okumva emabega nonkanga naye kizibu nnyo nze okutya bwe nakomawo nabeerawo ennaku paka lwe nawona nebaza dokita wokusiteera eyankula erinnyo nebaza omusawo wange yankebera obutwa nebaza abakyala abampa eddagala ebino byonna
ebifo bino na bino n'ebingi bye mutajja kulaba ne bampaawo kadagala ne ba akekinnansi nengera n'omusawo wange nenkola naye endagaano nti munange wembanga nziruse okola ki onzijanjabiranga ku baana tulyebala bwe ndifuna ssente mu biseera by'omaaso nja kufuwa. Waliwo n'abakyala sijja kuboogera bwe nakomawo nabanga mukwekweka naye nali mukwekweka nga nfunayo ku ssimu ne mbakubira oli nampeerezaayo ekyokulya saasira mukwano gwange omusumba Godoni Muzaale Sebandeke nali manyi nti oba bibanoonyeza abannoonya nkonkuludinga ntya okumanya nti akabondo k'abantu bano kirabika keekuusa ku banka eno. Ekisooka mwaleka obujulizi bungi bwe mwasooka okgenda sitera nze kumentioninga waawe nkoledde vidiyo naye we mwagenda we nakolera vidiyo ya DFCU ne bye mwayogera. Ekyokubiri ngenda okuva mu kudduka nga sinze nzekka bwe babadde banoonya nga bannamawulire abasukka mu bataano mwemanyi newankubadde nga Kwezi simanyi kijjako mutwe gwa Kwezi n'ebigambo bye wayogera nabiwulira waliwo ebigambo Kwezi byeyogera oluusi ngamba oba akasajja kano kiki. Nagenda okudda ng'abo bonna Tobi ono eyali azanya comedian azanyanga Tamale emirundi Batashi baani mulimu n'akasajja akali awo kwogera nga mukazi. Ebigambo byewayogera ebyo bingi ebyo kwebugamba mwe balenzi ekyaddala tukola mu mawulire nze ndi ate mulalamu twalina ekizibu kyekimu kati nammwe singa baabakwatanga bwe bankwata mwayogera bingi nabiwulira mu gurupu ne mu gurupu mwali mwogerera nalimu naye nga neesirikidde bwewulira bimwogera bino wentegeerera kirabika abantu abo be badde bannoonya aba banka eyo kwe kusanga nga baguddewo emisango mingi ng'ebikolwa bye baali bankolako ebyokunjiga n'okunkubira amasimu agatategerekka bampambe baali babikola ku bantu abalala 5 lwakuba nze eventually ndowooza amaanyi baagateeka ku nze era nakola enkola zonna okulaba ng'ebyo biggwa ku lw'abaana bange kuba kati ndi mu lugendo lulala ekyaddala nziruse mu Uganda ogenda e Bulaaya ebintu bye ndowoozaako ndowooza ku ssente na Bwakabaka. Ensi bweritereera naye temunzitira abaana, temunzitira mukyala wange, temunzitira mmange, temunzitira kitange ne baganda bange kubanga nammwe mulina abammwe. Naye mpera ku linnya lyange jjajjange kankaka yeebase Kaliisi bwe munzitiranga omwana nzikiririza mu tteeka lya Musa nja bakolerera anayifaanayi. Kino nkyogera okuva ku ntobo y'omutima gwange. Buli musajja priority ya buli musajja okuuma family. It is a duty of every father to protect his children. Mukyala Nakayenzi risk manager wa DFCU bwe nakusinkana nnyabo twogere bino si bye nasuubira. Saasuubira nti bwe nvaawo ate akabondo k'abamafiya kagenda kumbonyaabonya ebbanga mpaka kukudduka mu ggwanga. Sirina bujulizi kuba saakulabako mu safe house, saakulabako mu drone, sikakasa oba yeggwe naye ate buli muntu akola ekibi tasobola kuba yeeye. Kama Katonda akuwa omukisa bw'oba tewakiriimu, kama Katonda akube ebbalaayi obeera nga wambonyaabonya n'okutuusa ku famire yange ekintu bwe kityo olw'okwogera n'okwogerera abanaku Dr. Semugenyi baaweerera. Bwe kiba nga nabatuukira ne mutampa evidence yonna nti Semugenyi aliimu, bwe kiba nga kituufu nga mazima noono simanya security officer ayina details ye zagamba nti ne ssente ziri ku akaunti za Semugenyi azimanyi. What kind of a bank is it? Seriously, kirowoozeeko si bino byakunsiba nakumne mmalako mirembe nakuntwala mu mateeka muki
naye nammwe mukirowoozeeko nga client atereka ssente mu account ye naye nga security officer amanyi how much olw'okuba akuba mu state house alina satellite phone amanyi how much a client has on an account. Bwe kiba nga omusajja ono bwe yali ayogera we need justice and I Kanka Capital cannot excuse a syndicate of that kind, but I can excuse myself for the sake of my children, for the sake of my wife, kuba sirina busobozi bubaddusa bubasiba mbisawo mbeetike nziruke nabo nange embeera ekyali mbi. Naye bwe munzitiranga abaana muttirangako n'abammwe olunaku lwe mukimanya nti omwana nga afudde oba mukyala wange afudde ne bakazi bammwe nabo mubattanga because atakulekera tomulekera. Nyongera okwebaza bannayuganda okutuwagiranga mu mbeera mutukolera ate mbasuubiza newankubadde nadduse ngenda kuba ne influence nyingi mu mawulire ag'e Uganda buli kimu kati gwe alina ebintu ebifaanagana bwe bityo mudde ku simu yange sikyagikozesa kuba naye mubimpereze ku WhatsApp nga bakunyigiriza ng'olina stories ezimu mbadde nzikola naye kati mbajjukiza nti era nkyazikola tewali ku byonna bye mbadde nkola kigenda kukyukamu naddala ebirwanirira omuntu wa bulijjo. Yenze Ssaalongo Kanka Peter beebaza nnyo mwena abadde ku vidiyo eno nkubadde ebadde mpanvu. Ebirala biri byensirikidde bannaye it is for security nange sinaba kwetereeza bulungi njagadde mbiyiseewo nsobole okukola obulungi. Mwatunda emmotoka yange ya $6,000,000 mwezi ne mugintunza nga munkutte vidiyo nti ngitunze ku ssimu. Endagaano yali ya vidiyo naye obulamu tebugula mmotoka. Ndigula Land Cruiser endala oyinza n'okusanga nja kugula esingawo. Mwanziba naye empeera y'omubbi gamba nti olibba naawe bamale bakubbe n'oli bamubbe. Kale mbasiibudde mweraba.